balimba mpuuga ayina waatuuka naye n'agamba nti bannayuganda baasiriwala ku byonna bye mbakoze ekyaliyo bannayuganda abankubira engalo. Boogera ku nsonga y'ebitaano eribiridde etya ekyo nakyo kankyogereko mu bufunze kireke balumyanga mutwe mu palamenti mwe tutuula y'entikko y'embalirira n'okusaasaanya ensimbi ezirabirira abakulembeze n'abakozi ba gavumenti bonna. Palamenti erimu abakulembeze abakulu basatu, erimu basipiika, erimu prime minister ne leader of opposition. Etteeka eritwala mu palamenti lirambikiddwa bulungi. Omubaka yenna bw'aba aweereza ng'alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo alabirirwa mu ngeri ya njawulo. Kyova olaba bina leader of opposition nawerekerwangako emmotoka 3. Ate alina waatuuka bannayuganda ne bamukubira engalo. Kati naye alina waatuuka n'agamba naye bannayuganda baabakola ki? Babanya mitwe. Bakyaliyo bannayuganda bakubira mpuuga mu ngalo ssebo. Kati naye adda waatudde n'agamba naye bannayuganda basiru. Babaaki nenziba ebitaano bakyankubira mu ngalo, nembeefuulira bakyankubira mu ngalo, nendya ne Museveni bakyankubira mu ngalo. Sibalimba nempuuga naye atuula waatudde n'agamba naye abannayuganda babaaki abannayuganda babaaki. Sibalimba wadde 10 terikyawo omu naye empuuga byakoze bannayuganda. Nakwata abaana ba NUP n'abasiba, nakwata abaana ba Buganda n'abassa mu makomera, era wakyaliyo abamukubira engalo. Ndowooza naye akyewuunya. Wallahi atuula waatudde n'agamba naye abannayuganda babaaki abatanyiiga. Sibalimba mpuuga atandise okugenda nga yeewozaako ku lw'ebitaano. Bwe twayagalira yeewozeeko byamulema okwewozaako. Palamenti ya Uganda bwe yagala okumukolako okunoonyereza yagenda n'addukira mu kkooti. Kkooti n'esala omusango ne yeewaabira, kkooti n'egusala n'egumaliriza nga tayagala kwogera ku siringisi 5 bye yabba. Kati saawa ya leero atandise okugenda nga yeewozaako. Kati yeewozaako kuki? Yeewozaako kuki? Naye bannayuganda bakyamukubira engalo. Kati naye musajja wattu akyebuuza naye abantu bano basiru busiru. Era ne bajja ne bankubira engalo ku byonna bye mbakoze. Ne ngenda mu kkooti ne neewaabira ne bakuba engalo. Nababba ebitaano ne bakuba engalo. Okitegeera? Mpozi mwawulidde agamba mbu simanya alina ababaka ba palamenti batadde mu NRM nga bajje mu opposition. Ngera ndowooza ayogera ku bantu ba Mathias Mpuuga. Ndowooza era Mpuuga ono akasiimo ke baamuwa. Kubanga osobola okunoonya etteeka Mpuuga mwe yafunira akasiimo. Teririiwo. Yika asoose okufuna akasiimo ku balida of opposition bonna ababaddewo. Kati oyinza okulowooza baamuwa kaaki. Kukwata bana babaka be yatwala bakatembo Mike Mbwatekamwa n'abatwala mu NRM, kutwala ba Bedi Bwanika, kusiba baana ba NUP n'abasibira mu makooti g'e Masaka. Kakati kye kyamuweesa akasiimo Mpuuga. Nawe kyebuuzemu okirabe. Kyebuuzemu lwaki baawa Mpuuga akasiimo. Kati lwakyabyogerawo kati. Ensi yonna yonna emaze okuteeka tumutunuulire tumutadde kaaga. Bw'agenda e Masaka eyo n'agamba nti omuntu anansiguukulula mu kifo kino mpozi aleete gureda. Kakati omuntu w'ekikanga ekyo aba yavadda ku mulamwa. Aba kyapulikinga si kyali. Naye eriyo bannayuganda abakyamukubira engalo. Mpuuga ndi mapuuga. Ekyaliyo bannayuganda bamukubira engalo naye yeewuunya wallahi. Nange nkyewuunya. Omusajja byakoze bannayuganda mukyamukubira engalo. Kanzije. Sijja balimba mpuuga ayina waatuuka. Naye n'agamba nti bannayuganda baasiriwala. Ku byonna bye mbakoze ekyaliyo bannayuganda abankubira engalo. Boogera ku nsonga y'ebitaano eribiridde etya ekyo nakyo kankyogereko mu bufunze kireke balumyanga mutwe mu palamenti mwe tutuula y'entikko y'embalirira n'okusaasaanya ensimbi ezirabirira abakulembeze n'abakozi ba gavumenti bonna. Palamenti erimu abakulembeze abakulu basatu, erimu basipiika, erimu prime minister ne leader of opposition. Etteeka eritwala mu palamenti lirambikiddwa bulungi. Omubaka yenna bw'aba aweereza ng'alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo alabirirwa mu ngeri ya njawulo. Kyova olaba bina leader of opposition nawerekerwangako emmotoka 3. Ate alina waatuuka bannayuganda ne bamukubira engalo. Kati naye alina waatuuka n'agamba naye bannayuganda baabakola ki? Babanya mitwe. Bakyaliyo bannayuganda bakubira Mpuuga mu ngalo ssebo. Kati naye adda waatudde n'agamba naye bannayuganda basiru. Babaaki
nenziba ebitaano bakyankubira mu ngalo, nembeefuulira bakyankubira mu ngalo, nendya ne Museveni bakyankubira mu ngalo, sibalimba. Nempuuga naye atuula waatudde n'agamba naye Abanayuganda baabaaki Abanayuganda baabaaki, sibalimba. Wadde 10 terikyawo omu, naye Mpuuga byakoze Bannayuganda. N'akwata abaana ba NUP n'abasiba, n'akwata abaana ba Buganda n'abassa mu makomera, era wakyali abamukubira engalo. Ndowooza naye akyewuunya. Wallahi atuula waatudde n'agamba naye Abanayuganda baabaaki abatanyiiga sibalimba. Mpuuga atandise okugenda nga yeewozaako ku lw'ebitaano. Bwe twayagalira yeewozeeko byamulema okwewozaako. Paalamenti ya Uganda bwe yagala okumukolako okunoonyereza yagenda n'addukira mu kkooti. Kkooti n'esala omusango ne yeewaabira, kkooti n'egusala n'egumaliriza nga tayagala kwogera ku siringisi 5 bye yabba. Kati saawa ya leero atandise okugenda nga yeewozaako. Kati yeewozaako kuki? Yeewozaako kuki? Naye Bannayuganda bakyamukubira engalo. Kati naye musajja wattu akyebuuza naye abantu bano basiru busiru. Era ne bajja ne bankubira engalo ku byonna bye mbakoze. Ne ngenda mu kkooti ne neewaabira ne bakuba engalo. Nababba 5 ne bakuba engalo. Okitegeera? Mpozi mwawulidde Anita Among ng'agamba mbu simanya alina ababaka ba paalamenti batadde mu NRM nga bajje mu opposition. Ngera ndowooza ayogera ku bantu ba Mathias Mpuuga. Ndowooza era Mpuuga ono akasiimo ke baamuwa. Kubanga osobola okunoonya etteeka Mpuuga mwe yafunira akasiimo. Teririiwo yeka soso kufuna akasiimo ku balido of opposition bonna ababaddewo. Kati oyinza okulowooza baamuwa kaaki. Kukwata bana babaka be yatwala bakatembo Mike Mbwatekamwa n'abatwala mu NRM, kutwala ba Bedi Bwanika, kusiba baana ba NUP n'abasibira mu makooti g'e Masaka. Kakati kye kyamuweesa akasiimo Mpuuga. Nawe kyebuuzeemu okirabo. Kyebuuzeemu lwaki baawa Mpuuga akasiimo. Kati lwakyabyogerawo kati. Lwakyabyogerawo kati. Ensi yonna yonna emaze okuteeka tumutunuulire tumutadde kaaga. Bw'agenda e Masaka eyo n'agamba nti omuntu anansiguukulula mu kifo kino mpozi aleete gureeda. Kakati omuntu w'ekikanga ekyo aba yavadda ku mulamwa. Aba kyapulikinga si kyali. Naye eriyo Bannayuganda abakyamukubira engalo. Mpuuga di Mapuuga. Ekyaliyo Bannayuganda bamukubira engalo naye yeewuunya wallahi. Nange nkyewuunya. Omusajja byakoze Bannayuganda mukyamukubira engalo. Kanzije. Sijja balimba. Mpuuga alina waatuuka. Naye n'agamba nti Bannayuganda baasiriwala. Ku byonna bye mbakoze ekyaliyo Bannayuganda abankubira engalo. Sobogera ku nsonga y'ebitaano eyibiridde etya. Ekyo nakyo kankyogereko mu bufunze kireke balumyanga mutwe. Mu paalamenti mwe tutuula y'entikko y'embalirira n'okusaasaanya ensimbi ezirabirira abakulembeze n'abakozi ba gavumenti bonna. Paalamenti erimu abakulembeze abakulu 3, erimu ba speaker, erimu prime minister ne leader of opposition. Etteeka eritwala mu paalamenti lirambikiddwa bulungi. Omubaka yenna bw'aba aweereza ng'alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo alabirirwa mu ngeri ya njawulo. Kyova alabadde na leader of opposition nawerekerwangako emmotoka 3. Ate alina waatuuka Bannayuganda ne bamukubira engalo. Kati naye alina waatuuka n'agamba naye Bannayuganda baabakola ki? Babanya mitwe. Bakyaliyo Bannayuganda bakubira Mpuuga mu ngalo ssebo. Kati naye adda waatudde n'agamba naye Bannayuganda basiru baabaaki. Nenziba ebitaano bakyankubira mu ngalo, nembeefuulira bakyankubira mu ngalo, nendya ne Museveni bakyankubira mu ngalo, sibalimba. Nempuuga naye atuula waatudde n'agamba naye Abanayuganda baabaaki. Abanayuganda baabaaki, sibalimba. Wadde 10 terikyawo omu, naye Mpuuga byakoze Bannayuganda. N'akwata abaana ba NUP n'abasiba, n'akwata abaana ba Buganda n'abassa mu makomera, era wakyaliyo abamukubira engalo. Ndowooza naye akyewuunya. Wallahi atuula waatudde n'agamba naye Abanayuganda baabaaki abatanyiiga.